Okwekalakasa kukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Burundi ng'olwaleero omujaasi omwattiddwa n'omuntu wa bulijjo omu wakati mu kanyolagano akagenda mu maaso mu ggwanga eryo. Poliisi ekubye amasasi mu beekalakaasi wamu ne tiyaggaasi ogenda okukakkana ng'omujaasi omu afiiriddewo n'omwekalakaasi omu n'akubibwa essasi mu kugulu. Omukulembeze w'eggwanga Pierre asazeewo okulonda ababaka ba paalamenti kwongezebweyo okumala ssabbiiti emu nga kati kujulidde ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Omuwabuzi wa pulezidenti wa Burundi Willy Nyamitwe ategeezezza ng'ekyokwongezaayo okulonda we kyavudde mu kuwabulwa okuva eri oludda oluvuganya gavumenti wamu n'amawanga g'ebweru. Ab'oludda oluvuganya gavumenti bazze bagitegeeza ng'ekya pulezidenti okweyongezaayo ekisanja ekyokusatu bwe kityobera ssemateeka wa Burundi era nga baagala aleme kwesimbawo kisanja kirala wabula nga naye akyalemeddeko. Bannansi ba Burundi bazze beekalakaasa oluvannyuma lwa pulezidenti Pierre Nkurunziza okugezaako okweyongezaayo ekisanja ekyokusatu. Wabula okuva olukwe lwa munnamagye Godfred Niyombara okugezaako okuggyako Nkurunziza okugwa obutaka, okwekalakaasa kubadde kwa kimpowonze mu Burundi.